Abakozi ba kampuni ya Victoria Nile Plastic Limited ekola plastic bakedde mu lukungana mwe bafunidde amawulire agatawomya Nakabululu. Simon Musoke omu ku batwala abakozi mu kampuni eno akatemye bakozi banne nga bwe baggaddwa ku biragiro by'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Buikwe Diana Mutasingwa. Diana, woman MP of Buikwe, asazeewo atwigale. So ensonga kyova tubeese wano kuba amawulire ag'amabi abandi balina agabonanga amalungi. Mwine yalina okutulumirirwa ate ye mwenyini naja natugamba atugende eri omuga gwali okulumirirwa gwe gusinga afa abantu. Simon Musoke abadde bakulira kampani eno agamba ebibogerwako byonna si bituufu. Discharging amadiga naga washing gaja mu community ekintu ekitali kituufu kuba ife twa designing twazimba ekintu kino nga tusinziira ku guidelines da omukulu atwala ebya environment wano mu Njeru era n'omwami oyo yali ku kutiimu eyayidda wano kuba bali abantu 50. Yombako omukyala wa district eno Diana Mutasingwa ensonga y'okugala ekkolero lino ajogeddeko bw'ati. Oluzi basooke balukole ebiwunya ne sewage badde eyita mu streams mu wells mugga bata pipe zaabwe zitereze balabe nti channel we bayisa sewage ekwata channel endala bazimbe channel egendo bayamba ebintu byabwe okulaba nga tebiwunya ate nga tebyono na mutonde bwansi ate tebinyigiza muntu wa bulijjo kuki ku bulamu bwe. Kati abantu abasoba mu 5 mu njogere nnyangu oyinza okugamba bafuuse bakirereese.